So love yennaku zino eyina ebizibu bingi abantu kyova olaba nti beetemula abalala beesuulawo ogenda okujjukira oti ogenda okwata ku ssimu omuntu nga tomulabako nagani natuusedde Jordan bw'oba wasawasa yali yeewugumyeko awo katono nga bwagoba ku byebweru. Abaana aleka abagabye omayina gwamuwadde gyamutadde gwe gwatalabula wekka. Mugenda okuddamu okuwuliziganya nga kugamba nti ndi Abu Dhabi nja kumalayo emyaka 4 bw'oba wasawasa. Maama gundi. So tulina obuzibu ku mulembe guno nti omusajja baba ayagala omukazi abatayagala, omukazi baba ayagala omusajja abatayagala. Abantu bali mu kwekozesa bwekozesa. Abantu basisinkana abamu mu COVID. Bwe muba mwasisinkana mu COVID nga wali onoonya w'osobola okubeera w'osobola okufuna emmere lockdown yakwatira eyo mwandyetadde. Nze sirimu omu ku basumba bagamba temwawukana nga temwekunda. Basumba gye bali bagamba temugeza ne mwawukana bwe bakutta nga baga ndi bandyawukanye. Naye okimanyi naawe mwasinkana lwa COVID. Kati onoonyawo dda lockdown yaggwako naye era tolina watuufu wolaga. Oba okyalinda n'ozaala akasooka, oba okyagira oti n'ozaala ak'okubiri. Obwana obula obuyita COVID.